Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero tugaye tutunuulira emboga eyo na biki byeyamba. Emboga eyo gy'olaba ddagala ate erudda tusobola oggirya ne tugirya ng'enva, naye jatutunuulira wano biki byeyamba naddala mu mibiri gyaffe. Kisookera ddala emboga eyo gy'olaba nnungi nnyo mu kujjanjaba obulwadde obwa alusa. Osobola ogijjanjabisa bulungi nnyo ku alusa, osobola ogikubamu juyisi oyo n'obeera ng'omunywa ejja kuyamba bulungi nnyo ku alusa, oba n'obeera ng'ogirya nga mbisi obusalaasala nga butonotono n'obeera ng'obulyako, bujja kuba bukuyambya ddala bulungi nnyo kuggwe atawaanyizibwa obulwadde bwa alusa. Ekirala, emboga eyo nnungi nnyo mu kulongoosa mu lubuto, okubeera ng'ofuluma bulungi. Ogikola otya? Era naawe osobola ogikubamu juyisi n'obeera ng'onywa juyisi oyo, onywa ku juyisi oyo ojja kubeera ng'oteera bulungi nnyo okubeera ng'ofuluma bulungi wamu n'okulongoosa mu lubuto. Emboga eyo nnungi nnyo ku nsonga eyo. Ekirala, emboga eyo bw'obeera ng'ogirya n'obeera ng'ogyemanyiiza oggirya, ejja kuyamba ku nsonga y'okulongoosa amaaso. Nga toyagala maaso go gafune buzibu, galeme kulwala, beera nga weemanyiiza okulya emboga eyo. Emboga eyo bw'obeera ogifumbye, beera nga togigiisa nnyo, kwegamba siikako katono. Ate ekirala, ejja kukolera ng'okoze ya boyiro oba ng'ogenda gisiika mu nsiika eya boyiro, ogiteeka mu ssefuliya n'osayirasayiramu ennyaanya wamu n'obutungulu ne kaggaliki, n'obeera ng'okalanga n'ofumbako katono, n'obeera ng'oteeka ku ssowaani n'obeera ng'olya. Naawe atawaanyizibwa obulwadde bwa puleesa, emboga eyo nnungi nnyo. Osobola okubeera ng'ogikubamu juyisi n'obeera ng'onywa ku juyisi oyo, kwegamba ebyo by'obeera olina okubeera ng'onywako oba ng'olyako n'emboga, beera ng'ogiteeka ku kapapula, beera ng'onywa ka juyisi oba beera ng'ogisalaasala bagikutere ku kasowaani, obeere ng'ogiriira ku ebyo by'ogenda okulya, ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo. Emboga nnungi nnyo. Ekirala, eyamba nnyo ku mmwe abanene ng'oyagala kusala ku mugejjo, ebyo by'oteekeddwa okubeera ng'olyako oba ng'onywako n'emboga eno, osobola okubeera ng'ogiryako, naye ejja kukolera nnyo ng'ogirya nga mbisi oba n'ogikubamu ka juyisi n'obeera ng'okanywako, ojja kubeera ng'osayira ddala omugejjo. Ebiseera ebisinga bw'ayagala okukola dduyiro okukogga, beera ng'okola dduyiro, beera ng'okola exercise, naye kino ky'oba ogenda okunywako ng'omaliriza okukola exercise, osobola okubeera ng'onywa ku juyisi w'emboga, ajja kuba akuyambako okwanguwa okusala omugejjo. Bwe kityo bwe kiri aba alusa mutera nnyo okunsaba eddagala ly'osobola okunywako. Emboga eyo nkulu nnyo, ejja kukolera ggwe wa alusa, gikube mu bulenda, beera ng'onywa juyisi oyo. N'ekirala owa alusa ky'osobola okunywako, osobola okufumba ssere, ofumba ssere n'ajja bulungi nnyo, amazzi ago n'obeera ng'onywako, n'essere mulungi nnyo mu kujjanjaba alusa, wamu n'obummonde obuzungu obuwaata bulungi nnyo. Bw'omala obbuwaata bwozeeko bulungi, busaleesale buteeke mu mazzi amayonjo, amafumbe nga gawoze, busuulemu. Ng'omaze obbusalaasala busuulemu, busobola okumalamu essaawa nga 6 mu mazzi ago, oba essaawa nga 7-8 gwe z'oba osobodde, naye nga zitandike ku ssaawa 6 kudda waggulu. Beera ng'obuggyamu mpolampola n'effooko. Kati amazzi ago g'oba onywa, g'obadde osuddemu obummonde, g'oba onywa, gajja kukuyamba bulungi nnyo mu kujjanjaba alusa. Eddagala lingi erijjanjaba alusa, n'emboga eno beera ng'ogitunuulira nnyo, gwe yansaba ku ddagala lya alusa, naye ejja kukuyambira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire emboga eyo, yeeyo ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.